nga biri mu mukaaga omwezi ogweddewo awalukala okulanagana wakati w'ebitongole bya gavumenti ebyokwerinda n'abakuumi b'omusinga Charles West Mumbere nga bwafiiramu abantu abawerako n'okukwata omusinga obutabanguko buno bwakusa emirimu naddala ebitundu by'e Kasese kyokka nga tebwakomye awo bwakuseza n'ebyobulambuzi. Insecurity in one part of the country means insecurity in the whole country. Most people will insinuate it to be that. You organize, they say no. That place is dangerous, we can't go there. Charles Byaluhanga omu kubakulira kampuni etambuza abalamuzi agamba nti abalamuzi bangi abaali basula okuyya mu Uganda basizaamu engendo zaabwe abalowooza nti Uganda si ntebengevu. Desembi ne badde bize nnyo abagenyi badde bagenda kujja bangi mpaka are January. Ne kati buli omu abuuza abo basasula dda sente zaabwe rudi ziri wano babuuza how safe it is. Abarabara kusazaamu ekita kyasoboka kati kubanga basazaamu sente zaabwe zifa. Germany ng'ensi yayishyunze yataddewo ng'okulabula nti kati areas ez'obulamuzi ezikwataganye ne areas eziriraanye Kasese teziri safe kugendamu. Ye James Mbatiya nga ssentebe w'ekibiina ekigatta abalinazi wooteeri ennene mu buvanjuba bw'eggwanga naye annyonnyodde engeri obutabanguko bw'e Kasese ye bubakosezaamu. Whatever is happening in Kasese today and which happened 1 week, it have really affected us because apparently tourism is very fragile. It's a fragile, industry whereby when such things happen, the people think that's not the right place to visit. Ona kitali okulemererwa okunnyonnyola ensi nti obutabanguko e Kasese tebutegeeza nti Uganda yonna eri bubi kubanga Kasese katono nnyo ku ggwanga Uganda. We should tell the world that yes, Uganda is not at a siege or Uganda is not at a fire. The government is working and controlling this scenario. Abakola mu kitongole ky'ebyobulamuzi bagamba nti Uganda ggwanga nkaaga mu byobulamuzi omuli ensozi, emigga, ebisolo by'omusiko n'ebyobuwangwa wabula nga bannayuganda balemiddwa okubyagala. We have a lot. We have a lot of resources, but we don't know how to utilize it. People are very much interested in cultural tourism. Those who are now marketing Karamoja are doing a lot of money. Basibi n'abantu okuma ebiwangwa kubanga bino bifuna nnyo naddala mu byobulambuzi. Lubega Ivan yakusakidde Green ku Lwabugende TV.